These troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? Yes, all right. Awo wenyine tugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange ali yampuliriza oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango tuuliriza abali emitala amayanja mbanirizaako nnyo kansubire nti nno bitambula bulungi yonna gyogenda maaso n'okubanga osinziira okubanga otuuliriza n'ekyo gyogenda maaso n'okubanga otuusaako engalo njikwebaza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ntumidde nnyo mwenna abajja mu comment section mwenna abalikinga abasharinga abasubscribinga ne mwongera okubanga mutambuza omukutu guno ogwa Yugi Update TV okusobola okulaba nga gugazibwa mikwano gyange mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo ddala kakati tusimbudde akatambi ako kenkulaze kalaga Paul Kagame ng'agenda maaso n'okwemulugunya era ng'agenda maaso n'okulaga obukambwe ng'awanda muliro eri Donald Trump oba eggwanga erya US ng'aligamba nti ye tagenda kukkiriza ku withdrawing amagye ge kuva mu DRC era ng'agamba tagenda ku rejectinga stoppinga defense measures as I said defensive measures. Lwaki ayogerawo atyo agamba nti oyinza otya okungamba nti no defensive measures zange zekubanga ekyokubanga ndiployinga amagye oba trips zange mu ggwanga erya DRC nga yengeri yokka esobola okuprotectinga eggwanga lyange okuva mu buyeekera ate n'otatunuulira ensonga yennyini ereetera conflicts n'otunuulira measures nga conflicts Wachi mba temujjawo ekizibu kyennyini kyemumanyi wachi mulowooza nti defensive measures eza ggwanga erya Rwanda zigenda maaso n'okwongera ku instability mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bino nno yabyogedde jjo ng'olunaku olwa commemoration memorial lunaatera otuuka olunaku olujjukiza Rwanda genocide eya 1994 Nagambye oli ku Yugi Update TV ko sinzira okubanga otuwuliriza kakati ekindeese olunaku olwaleero ko kugenda mu maaso n'okutangaaza mu nsonga eno nti kigenda kubeera kizibu nnyo olutalo olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo kubanga lukomekkerezebwa olwa reprise tulaba eziva mu ggwanga erya Rwanda kkiriza obagaana olutalo olugenda mu maaso mu DRC teruyimiridde lukka tugambe nti luliko amawanga ag'amaanyi agaluyimiriddako agabasapootinga tosobola kubeera eno mu east west north ng'olinayo balabe tosobola kuyimirirawo tosobola kuyingira ggwanga oba mu gavumenti nga gwe mu east north south olinayo balabe tukkirize obagaana abayeekera bano balina omuntu abafujjirira omusimbi balina omuntu ow'amaanyi omunene abali emabega ababaakinga kino tekyegaanika era kyeraga lwatu obufumu n'amaanyi gye babujja ate olw'okubanga abayeekera bano aba M23 nabo balaze amaanyi kati mu kulaga amaanyi Paul Kagame alaba nabo asobola obbeesigamako osobola okulaba nga yeenywereza mu nkambi ezimu oluvannyuma lwa Amerika okubanga emusindiikiriza jjukira nti nno eggwanga erya Rwanda balisindiikiriza nnyo okuligoba mu missions mu operations zonna ezikolebwa eggwanga erya UN ekitongole ekya UN ne baliteekako envumbo balitaddeko sanctions ez'amaanyi sanctions nno eziwerako bino byonna kumusindiikiriza kati baba musindiikiriza aba asigaza enfu emu yokka ew'okuddukira mu DRC ate mu DRC otagenda kuddukirayo mirembe nti agenda kumala kusaba ajja kuyingizayo kifuba agambe ngenda kuwamba territory eno mwengenda okwesibamu mwembanji gye ebyobugagga ebigenda okubeezaawo ensi yange ebigenda okuwanirira ekonomi y'eggwanga erya Rwanda olwo n'adiployinga y'amagye galwanyise bayita abahutu so ng'ali mu kugazeetinga mineral sites mu ggwanga erya DRC agezaako kubanga afufugaza ebyobugagga ebiri mu areas eziriraanye boda ya Rwanda byasobola okuwamba ebirina easier exportation nga bisobola okufulumizibwa mu ggwanga erya Rwanda kati naye awo wakibalidde so temulowooza nti nno bagenda muteekako measures n'omukuba envumbo bikakanye Paul Kagame
tebijja mukkakkanya kubanga ye akimanyi ensobi yonna weeviira yava ku mwami Yoweri Kaguta Museveni kuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu bafulukako nga bwe baali bakibaze nti akalulu okaggwa mwana mulenzi oyo bamusibire munda. Kati Kyagulanyi kyakoze ekyokutalagga European Union Summit kirabisiza amawanga gano era sanctions zolaba ziikira okumu nga amazzi ezitonyanga enkuba nga ziva mu mawanga ag'ebunaayira omuntu omu yaziyimiriddemu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nakugambye nti omusajja gwesimbako oba omusajja gumwesimbako Robert Kyagulanyi Ssentamu talwana nammwe bantu sekinnoomu. Kati mwabadde balowooza nti nali mukulwana na mukulembeze wammwe ekyo mukite alwanagana n'amawanga kati mawanga aga Afirika mangi gatadde ku bunkenke olw'ensonga nti byayogera bya mulamwa bituufu kugirako evidence. Oba ng'oze weetegereza engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akolamu ebintu bino wandigambye nti nno oba ayinako ku military facility yonna gye yagendako n'atrainingibwa n'ayigako ku bwambega kubanga alina ebintu byakola gwe mu butuufu nga byakulabisa gavumenti neegwayo neegwirayo ddala watali wadde kutegeera nti nako kabadde katego oba kakodyo. Kati wosaanidde okubanga bannabyabufuzi abamu bawa respect. Kakati Paul Kagame wano wabisomberera mwami Yoweri Kaguta Museveni nti waagaana okuva mu ggwanga erya DRC abasajja bano abazungu bo kye bagenda okukola bakimanyi bulungi nti ne mwami Yoweri Kaguta Museveni abaakinga abayeekera bano aba M23 naye tebagenda mufaako ye tebamuyimiriddeeko nnyo olw'ensonga bo bakimanyi bulungi nti ono bakyamwetaaga mu ntalo ezigenda mu maaso mu Afirika kati bakyamuwaddemu omwagaanya era bakimanyi bulungi nti singa banyigiriza Paul Kagame ne Museveni aba anyigiriziddwamu operations babadde bagenda mu maaso n'okukola ezimu ziba zigenda kufa butaka kugwa butaka. Okusanctioninga eggwanga erya Rwanda bakimanyi bulungi nnyo n'amagye g'eggwanga erya Rwanda agasinga magye ga Uganda ba UPDF ekyo badde tokimanyi. Kati singa bamuteekako envumbo ne mwami Yoweri Kaguta Museveni baba bamaze omusannyalaza ekyo bajja kyegaana naye nga weekiri okusinziira mu kunoonyereza okukolebwa. Uganda n'eggwanga erya Rwanda gubasasa mu kimu nga mbazzi era bino byonna bibadde bigenda mu kuteeseganya. Paul Kagame n'agenda n'ateeseganya ne Donald Trump kyako ne Felix Tshisekedi accords ezaakolebwa wakati w'abana abonsatule newankubadde omukiise omu omulaba taliiwo. Paul Kagame byonna byakiika ne byapresentinga byali bipresentinga mwami Yoweri Kaguta Museveni. So bye bintu byotasaanye kubanga obuusa maaso ate nakugambye dda oli ku Yugi Update Civic osinzire okubanga otuwuliriza. Kakati embeera ya bunkenke mu ggwanga erya Rwanda kubanga newankubadde Paul Kagame asazeewo asaddaake ebibye byonna naye ate mwetegeefu kyenkana okubanga ayiwayo eggwanga lye okusaddaaka eggwanga lye. So si kintu kyangu era tekigenda kumubeerera kyangu. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinzire obanga otuwuliriza. Kakali kanumanywera nkugambye waaviira Robert Kyagulanyi Ssentamu kutambula amawanga kutalaga summitizi kutalaga Europe kutalaga America ng'agenda mu maaso n'okuexposinga mwami Yoweri Kaguta Museveni. Waba exposinze mwami Yoweri Kaguta Museveni te exposinze ye yekka wabula ne bagana amawanga agayingiramu enkola ya Museveni zimu. Enkola ye obadde okimanyi nti nno abakulembeze ku lukala lwa East Africa bonna amaaso bagatundiza mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ye yali omukujjukujju okugenda mu maaso n'okukweka obujulizi nti mu Afirika oba mu East Africa temulimu demokrasiya. Ebintu bino musaanidde okubanga mubimanya. Kakati Paul Kagame kyasembyeyo okukola tetumanyi wawe kituteeka tetumanyi kikiddirira. Omusajja Amerika akyasirise wabula ye Paul Kagame agamba
nti nze kamukole mutya kemukole mutya sigenda ku withdrawing amagye gange sigenda ku rejectinga kujjayo defensive measures zange eziri mu Eastern DRC olw'ensonga nti nange ne protectinga era mprotectinga ggwanga lyange ng'erya Rwanda. Kakati bwenkugambira nti nno Paul Kagame abituzaalidde wamu n'eggwanga erya Rwanda, nkugambye tonawulira nga US evaayo ku sanctioninga Mwami Yoweri Kaguta Museveni oba Uganda. Ba sanctioninga nnyo eggwanga erya Rwanda kuba bakimanyi okuva ebakitegeera nti ezimu ku policies Paul Kagame zaakozesa azeewola wa munywanyi Yoweri Kaguta Museveni, kati buli kimu kyakola bakimanyi bulungi musajja mukulu ono yali emabega waakyo, kati nga bo bakiteekamu envumbo. Era ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni waatudde yamanyiwo kubanga alaba bamwonoonera buli gaapu bwe jagezaako okutonda. Amawanga mangi nnyo bwe golowooza nti nno gali ku system gwe Munnayuganda wekka, si kabineti ya wano oba si minisiti za wano mu Uganda zokka zokka ze zitali independent nti ze zikolera Mwami Yoweri Kaguta Museveni, n'amawanga mu Afirika mangi nga gakolera Museveni nga bakulembeze awo kwe bali lwa nsonga ya Museveni nga y'ensonga ebalemezza mu buyinza. Kati so we nkugamba nti nno ekintu Kyagulanyi kye yali alwanyisa kinene omuwangako respect. Freedom fighter yenna waavaayo okubalwanyirira naddala ng'alwanyisa dictator, ekyo ekintu kiba kiralamukko. Kakati Kagame yavuddeyo n'agamba mu bigambo bye ebyakawolawola yabadde mukambwe era America nkiwa ebigambo bye yabiwulidde bulungi nnyo. Ebigambo bye yabiwulidde bulungi nnyo. Kakati nga bwe tugenda mu maaso ngenda kugenda nga nkulaga enkola, tugenda biva kumukumu nga akatogo ka muwogo. Agambye what? Agamba strong defense of the Rwanda Defense Force RDF. Kagame asatinga nga agamba no external sanction or international criticism can tarnish its integrity or honor. Nti tewaliiwo invumbo zonna kibatukube sanctions ezenkana zitya ezifaanana zitya mukimanye abajaasi bange nti teri sanctions ze bagenda tukuba zitujjako kitiibwa kyaffe oba ziri ku international level. Ekitiibwa kyaffe ne integrity tugenda gisigaza, tugenda siga nga tuyimiddewo nga abajaasi b'eggwanga erya Rwanda, nga aba Rwanda Defense Force era nga abanwanirira integrity. Mu meeting gye yakoze mu public nga addressinga mu April 2026 yakkaatiriza ensonga y'okuappointinga ng'agenda mu maaso n'okusonga olunwe mu RDF Rwanda Defense Force omulimu gwabwe ne characters zaabwe bye bagenze mu maaso n'okukola ne bye bakyakola. Kati oli okuva eri okubayisaamu amaaso alabira ddala ng'oba bawoobudde. Agamba waakiri mutukube envumbo zonna ze mwagala ne integrity yaffe ne hona tugenda kuba nga tubisigaza ng'amagye g'eggwanga erya Rwanda. Tuli beetegefu okufiirira eggwanga lyaffe. Temutya teri kigenda tujjako hona. Nothing is gonna tarnish us, our integrity and our honor. Era yagenze maaso na rejectinga sanctions nga dismissinga nga gamba impacts eza international sanctions ezisatingibwa ku ggwanga erya Rwanda saako n'amagye tezigenda kwandamininga Rwanda's Defense Force and Security Force. Naye munafirizinga assets zaffe. Jukira mu kwogera kino America gye buvuddeko ya sanctioninga abakulembeze mu magye g'eggwanga erya Rwanda military commanders tebaakoma okwo ne bafirizinga ne assets zaabwe ze balina mu mawanga US geyinamu nag'enkolagana. Kakati Paul Kagame abagamba nti ne bana abatufirizinze assets zaffe tekigenda tujjako kitiibwa kyaffe tigano magye ga Rwanda era tulina omulimu ogw'amaanyi ogw'okukola ogw'okukuuma ensi yaffe. So tuleke other issues aside
wabula tunuulire omulimu ogwatuweebwa gwe twasayiningibwako okuuma eggwanga erya Rwanda n'ekitiibwa kyaffe. Era ng'agamba akooye okuba ng'asibwako emisango ezigenda mu maaso n'okukolebwa ba regional leaders, ng'agamba nti South African President Cyril Ramaphosa ng'agamba nti Rwanda Defence Force professional national army, not a military, tegayina kgenda mu maaso na kwenyigira mu bikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga erya DRC. Era nga bamugamba wandibadde mugezi n'owithdrawing amajeego n'ogajja mu ggwanga erya Rwanda, sorry, erya Congo, eggwanga ne liddamu ne litebenkera mirembe. Jjukira Rwanda nsi ntono ne population yayo eri weetyo. Kati bwe tuba tubaliiriddemu population, tubale amagye agayinza okuba nga galimu namba ntono nnyo. So Ramaphosa alinga amugamba omukulembeze wa South Africa nti amagye g'olina matono ate gali just it's a army force, si military, kubeera ng'ogizanyisa ng'ogiteekako mu bayeekera ng'ogijjaayo ogiwangangusa mu mawanga amalala oba omaze okuvoola ekitiibwa kyayo. Era ng'agamba nti Rwanda masekkati ge byonna ebigenda mu maaso ye tenoonya ntalo era tejja kwesikamu mu kudifendinga borders zaayo n'ekitiibwa kyayo ng'eggwanga erya Rwanda okuva mu external threats eziva abweru naddala eziva mu FDR rebels, mu bayeekera bano bayita Abahutu, mbu bano baaliwo mu 1994 ne kakati bakyaliwo, beeraliikiriza eggwanga lye, beeraliikiriza bannansi b'eggwanga lye. Ndisaa yonna banditeekawo akatiisa ku bantu bano. So agamba tajja kwesikamu. Agamba he will not hesitate to defend its borders and sovereignty against external threats, especially naming the FDLR label group. Jukira obugurupu bungi mu DRC, kati oba olina okumentioninga ddala kagurupu ki k'ogamba, kagurupu ki akagenda mu maaso n'okuba nga kalumbagana Paul Kagame ow'e Rwanda. Ebyo byonna byagezaako okuba nga abayitiramu, abagamba nga temunnaba kuba nga munjaajinga bannange, mukimanye nti naffe tuteekawo defensive measures ezo okweprotectinga eri Abahutu. Ssaawa yonna yonna singa tulagajjalamu twandiddamu okulaba ku Rwanda genocide wano mu Kigali, ate twagala kuddamu girabako. Agamba it won't happen again, tejja kuddamu kubeerawo. Ebyo bina byogeddwa nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa asirise bwekye. Ye alindiridde ensonga zino okulaba weziggwera newankubadde ye naye zimutwaliramu. Ensonga lwaki olaba ennaku zino obusirise nga bungi, tefa kanyego. Nkugambye oli ku UG Updates TV kusinzira obbanga otuwuliriza, ng'omukwano gwange ayagala otweyungako nagambye wansi wali ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Era Paul Kagame kye yakoze ng'omukwano gwange ali eyo wuliriza, yaddidde institutional, yakyusiza kye bayita institutional identity. Ng'akikola atya? Institution eno eya Rwanda Defence Force yazikyusa characters n'agizza mu Banyarwanda Patriotic Army RPA. Force eno yagamba yakola kyamaanyi nnyo okukomekkereza genocide eyali ku 1994 eya Rwanda genocide eyaliwo mu biseera ebyo. Agamba era amagye gano gakola kyamaanyi nnyo, gakola omulimu ogutagambika. So tetusobola gatanishinga
tetusobola kubeera nga tuwestinga value yaago na gatanishinga tugenda sigala tugahonalinga era temweraliikirira. Sanction tezigenda tujjako kitiibwa kyaffe, tegigenda kujjako obumanyirivu bwo na bukugu bwo, naye kyeyerabidde gino kigenda sigala kirumiriza amagye g'eggwanga erya Rwanda nga experience yaabwe balina experience yaabwe wano ewaka nga tebakyalumba mu operations na mu missions ez'enjawulo. Missions zino tezibayamba buyambi lwa busente bwe babawa, abula zikuyambako ng'eggwanga ogaininga experience ng'amagyeego. Kati nga tugamba amagye ga UPDF gasindikiddwa mu Somalia, mu DRC, gagainingira experience na butya gayinza okukwatamu olutalo kugenda mu maaso okukomekereza olutalo experience eyo bagifuna so that ewaka wabeerawo olutalo nga mulumbiddwa ekyokulaba bakimanyi kubanga their experience entalo bazibaddemu. Kati kino Rwanda teyeeyibaala, omukisa guno eguba gugijjiddwako gajja sigala amagye agatayina mugaso nnyo nga olaba amagye g'eggwanga erya DRC balina amagye naye nga tegagenda mu maaso nakola operations mu Africa era abayeekere baagalumba babalumba walaba nga baasalako ebitundu byonna n'okuwamba ekibuga so nga amagye ag'eggwanga mwegali. Kati yensobi eyo gye tuyinza otutunuulira yokka yokka naye nga ye abagamba temufaayo, mujja sigaza ekitiibwa na buli kimu kubanga mwalwana mu 1994 ne mukomekereza genocide yaliwo mu ggwanga lyaffe. Ate njagala obbasuubiza genocide tegenda kudda wano mu Rwanda. Tetujja kuddamu kulabako ku genocide wano mu Kigali olw'ensonga nti gye buvuddeko emabega twakola ekimala tukoze bukubirira okulaba nga olutalo terukomawo wano mu Rwanda wano mu Kigali. Era kambabuulire kino ye abagamba ensonga eganisiza olutalo luno okukomawo mu Kigali lwa nsonga ya taking defensive measures ze mu ggwanga erya DRC. Ate Trump ye amugamba mbu withdrawing troops ze ozijja mu Rwanda, agamba tekisoboka, tekigenda kuba, tekiyinzika. Kamututeekeko sanctions, kamu withdrawing amagye gaffe okuva mu mission zammwe mu operation zammwe, muleme tuwa buyambi wadde tuwa international aids, tujja kubeerawo, tujja kuyimirirawo. Ye bw'ati wabagamba, agamba singa ngezaako n'enkola ensobi ne nkola withdraw y'amagye gange okuva mu DRC, genocide weyinza okutandikira. Abahutu bakyali bakyewera nkolokooto bagala kweddiza ggwanga lya Rwanda ate bakireyiminga nti neggwanga lyabwe ate vuuki lyabwe. Lwaki abatya nnyo? Amanyi abahutu bano bayinza okubeera emabega wa Habyarimana, mutabani wa Habyarimana eyagenda maaso n'okuba ngattibwa, yali omukulembeze mu kaseera ako mu 1994 we yattibwa. Kagame nga yakulira obuyeekera obwayeekera gavumenti ye ne bamuggyako era yafiira mu nnyonyi. Kakati Byarimana ayinza okuba nga naye kubanga kijjukire nti nno kigambibwa nti Byarimana ennyonyi gye yafiiramu yeeyo eyakubibwa miso. Kigambibwa nti mwafiiramu abakulembeze babiri, omukulembeze ow'e Rwanda n'owa Burundi, saako ne baminisitaazi bonna baafiira mu nnyonyi eyo. Ne France erina abantu bayo be yafiirwa. Kati yagamba olw'okuba nti no Byarimana yatuukidde mu Kinshasa, wali organization egenda mu maaso eyinza omukolako obuyeekera nga baagala okwamulako gavumenti ye olw'ensonga nti naye obuyinza yabwezza nga ye omuntu. Tiyalondebwa nti yalondebwa mu bukulembeze, wabula obuyinza yabuwamba nga olwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yajja mu 1986. Kati ye Paul Kagame yajja 1994 mu Rwanda genocide, owe battira abahutu abatuusi ne battiŋŋana ne basobola okuba nga batwala obuyinza. Abatuusi abali ku sayidi ya Paul Kagame bwe basinze enkebete ne batwala obuyinza. Kakati kino kimutiisa nnyo okumugamba nti gye amagye go mu DRC. Agamba amagye ge galina kubeera kumpi ne booda monitoringe baleme kukola bulumbaganyi ku ggwanga lyange. Ebyokwekwasa by'omusajja mukulu ono abiina era byo biwera. Agamba amagye gano kamuwaayirize nti mbaakinga abayeekera ba M23 nze kyemmanyi kiri kimu, ngezaako protectinga ggwanga lyange kuva mu bayeekera. Kati mmwe ebyammwe ebisigadde simanyi, ebyo byonna munsibako matugambuzi kundiisango. Naye anyway nze sitidde, I'm not going to allow to tarnish
the Rwandanese Defense Force because of the sanctions. Agambye n'embeera bagiyitamu, bayise mu mbeera eya bugubi, bayise mu mbeera etya, bajja sigala nga bayimirirawo. Bino byonna nno musajja mukulu ono abyogera bwakwegumya kubanga kati ajja tuka ekiseera buli n'awanywa amazzi. Amerika nga yasazeewo kuteekako nvumbo oba nga yasazeewo kusangula ku bukulembeze bakikolerako ddala bulungi nnyo. Kyobalaba musajja mukulu asirise, akimanyi bamukoona ne tateekako bitateekayo bye tanyega. Entalo zino alinga zibalekedde, alinga agambu ye tabiriimu ebya Kagame saako n'ebya Felix Tshisekedi. Naye nga samiti yasookera ddala okutuuzibwa ng'abayeekera ba M23 bakasalako eggwanga erya DRC ne bawamba ekibuga Goma ne basanyalaza ebyentambula ebyenfuna buli kimu. Samiti yasookera ddala okusituula mu kibuga Dar es Salaam. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali wa ku mwanjo nnyo era baamuyita akiike basobole okusalira wamu amagezi kubanga bakimanyi nti bano ababiri po Kagame gubasaza mu kimu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era ensonga yonna po Kagame gyagenda maaso n'okukola asooka kwebuuza ku mwami ono. Kakati ye asirise nga atabiriimu batambuze ensonga zaabwe. Kakituuse ekisawe kibanyigira ng'Amerika amaze okukola accords, bakoze endagaano ne Felix Tshisekedi mukulembeze wa DRC, kati batandise okudeployinga amagye. Aba white mercenaries batandise okukekeka emmundu bafugaza abayeekera ba M23 muri Kasonda, babawadde equipments ezimala, drones, tankers, ebyokulwanyisa ebimala bagende maaso n'okubanga batwala olutalo mu maaso. Amagye g'eggwanga erya DRC gasobole okuddamu okweddiza ebifo ebyawambibwa amagye gano abayeekera bano aba M23. Kakati achievements ezimu ku Felix Tshisekedi ze yakakola zezimu ku zino zetulabako nti yasobodde okonvinsinga Amerika n'amuteekamu ssente ne basayininga endagaano yatwala ebyobugagga amuyambeko asobole okubanga alwanyisa abayeekera bano aba M23 basobole okubanga bava mu bitundu ebisinga. Ekibuga Goma akyetaaga kubanga obukulembeze bwa kitundu singa Felix Tshisekedi talina kibuga kino Goma takyezza. Ayagala airport eya Bukavu emuyamba nnyo naddala bano abagenda okubanga balandinga ku Kinshasa. Ebayambako nnyo. Mulimu obutundutundu obulala Buvuma, buno bwonna obutundu bwali bwawambibwa abayeekera bano ba M23. Kakati Felix Tshisekedi bw'abanga bamuwadde ba white mercenaries, aba Colombia gye buvuddeko bayingira mu DRC abayaga byepangise lyayingira ne lituuka ne ku front line, era twalaba abajasi nga abayeekera nga balaajana nga bagamba lwaki eggwanga lino ensonga zino ezigenda mu maaso mu DRC ensonga za ggwanga issues of states agamba zisobola gonjoolwa na bannansi so si mawanga malala kuyingiramu, era twalaba nga agenda maaso n'okugamba okugobamu amagye g'eggwanga erya South Africa n'agamba Ramaphosa nti oba toyagala amagye go kufiira muno otatandika gakolako bulumbaganyi, kwata amagye go gajje mu ggwanga erya DRC. Era webatwe bakomplaininga ne kuba Colombia nga bagamba tebagenda kukkiriza ba white mercenaries oba amawanga amagye g'amawanga ag'ebunaayira kujja ku front line kuyingirira nsonga zino eza DRC nga bagamba bo nsonga zaabwe za munda. Weewaawo babakkiriza singa babaze nga bazze kutraininga amagye ga ggwanga lya Rwanda, ekyo tebakirinaako buzibu baba training. Naye wano mu kufeesinga ku front line beetaagawo magye g'eggwanga erya DRC. Oli ku UG Update TV kosinziza obanga otuwuliriza. Nagambye gwagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Nagambye gwagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe obaako ettaffaali ly'ogatta kubeezaawo kw'amayengo ga channel eno. Eddoboozi lisobole okuwuliramu abajja mu comment section nabagambye dda mukola ky'amaanyi nnyo, mwebale omulimu gwe mukola ogw'amaanyi ogw'obutaweera okubeera nga mujja kubanga mujja mu comment sections ne muteekayo endowooza yammwe. Kakati waliwo kibayita regional tension yabaluseewo ng'agamba nti ekyokubanga mudeployinga SADC mission mu Democratic Republic of Congo, SADC mission South African Development Community, amawanga agekatira mu kibiina kino aga South Africa
mulimu South Africa, mulimu mangi ngengenda okubeera nga mbamenyera gye bujjako mu maaso. Agamba ge gagenda mu maaso n'okuteekawo effort okuteekawo eddembe mu DRC era gacontributinze kinene okufeiringa okuteekawo regional peace negotiation wakati wa DRC n'abayeekera ba M23. Paul Kagame ye wati wagamba ensobi weeva mugiraba si buzibu bwa Rwanda abula buzibu bwammwe mwe abaleeta amawanga okusolovinga ensonga eno kyokka ng'ensonga yeetaaga kusolovingira wano waka. Banange munzikirize enkomaawo, mbadde bawuliriza balungi nnyo naye nga kye muba mumanya birungi si birungi ebireetera Paul Kagame okutuuka nga yeewozaako. Kubanga okusinziira ku primary source and official address Rwanda Ministry of Defence kiraga nti no provide full scripts and summaries of President Kagame's address to the RDF, Rwanda Defence Force, ng'agezaako kulanga abadifendinga kati baafuuse baakuwolereza buwolereza kubanga balaba omuntu watuukira okulaajana woba omukutte waba waluma kati ne Kagame ali mu kulaajana kyokka munne abe mussaamu ali eyo asirise. Mbaagaliza olunaku olulungi mweraba.